Tubaniza ku mukutu gwaffe guno Nalubaale the Divine. Nze nalonkawala na mirembe, nze atuuse okubanga nkutuusaako omusomo gwaffe ogw'olunaku olwaleero. Kale, beside me nina omukyalo omulungi gwe ntudde naye. Hello. Oyo no ye Nalongo Nalubaale. Tusinzidde kiwa mirembe e Bugaba Ssese. Bannaffe tubaaniriza nnyo ate era tubatumiddeko nnyo kyansuso. Abapya tubasanyukidde okubanga mweyunze ku mukutu guno. Ky'oba osooka okukola subscribinga, oluvannyuma nno okone ku kigalo ekyo. Womala okukona ku kigalo ate teweerabira kide. Olwo nno obe nga weegasse ku mukutu guno nga tosubwa. Buli lwe nga tuteekayo akatambi ojja kuba nga ofuna notification. Olwo nno obe ng'oli mu class. Bw'oba mu class, awo nno ffe kiba kitukolera kubanga gwe mulamwa kwe tutambulira okubasomesa okubanga mufuna okumanya okw'enjawulo eri bajjajjammwe. Kye kyatuleesaawo omukutu guno. Nalongo Nalubaale. Muli mutya eno? Bagamba kyeya. Gye bali abantu bo bakutumira. Kati nno bagamba nti ate omulundi guno weebale kubanga ensonga ogitadde ku next level. Ebyo bitegeera sijja kubanga mbyanja naye sooka obuuze ku bantu bo. Mbalamusaako bassebo ne bannyabo, Bassaalongo ne bannaalongo, abacwezi n'abacwezi kati, abanyolo n'abanyolo kati, mwenna mbabuuzaako. Okay. Mugamba mutooko batumire bonna. Mwebale kulya akaro, mwebale enkuuku, mwebale ennyoobo n'eshabwe, byonna mali. Kale nkubagondeza ebiro ebirungi ebirimu okugonza n'okusemererwa kwona n'obusinguzi. Weewaawo, kale nno mwenna mbeebaza okwekumira ku mukutu, mbeebaza okujjumbira n'obuwagizi bwonna bwe mutuwa muntakera mu nsonga ezitali zimu, ebiteeso, obusimu obwo, data. Banaye muli basuffu, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kale nno ku nsonga eyo we tusinzidde ne tugamba nti ate katunuulire ne ku zino ensonga. Nalongo, ensonga eri mu ddiro ogimanyi? Kibuuzo nno oli ayinza okitwala ng'ekyokusaaga ate era si bye bintu abantu bye bateekako amaaso naye ng'ate byankizo nnyo mulamu obwaffe obw'Abalubaale. Ekibuuzo kibuuza nti olowooza kyalibadde kirungi Omulubaale okubanga akwata abantu mu ngalo? Kubanga tubalabye ensonga nno eyo abantu bagibuusa amaaso era si kyekintu ky'osanga ng'omuntu akiteekako ebirowoozo n'omusanga ng'engalo aziwa ono n'oli. Kale nno nga tasosodde. Gwe nga maama aludde mu nsonga zino era ng'Omulubaale omusomesa, ki kye waalisomesezza ensi eno naddala mu nsonga eno ey'Abalubaale wakati nga bakwatakwata abantu mu ngalo? Obawa magezi ki oba kyalibadde kitya? Mwana wange Omulubaale, ensonga y'okukwata mu ngalo tusooka ne tugitunuulira ne twebuuza kiki, kigendererwa ki ekiri emabega w'okukwata mu ngalo? Appreciation, okusiima, you're happy. okusanyuka. Bino ebintu omuzungu alina engeri gye yabitulagamu nti like nze naawe we tumeetinga, you're a stranger and I'm a stranger, we end up shaking hands and we introduce ourselves. Kigweramu, you have to shake hands. Most of the times people shake hands when they meet each other. So ensonga ng'ezo nga zirimu nti omuntu akoledde ekintu, you end up shaking hands. Mu agreeing ku nsonga ezimu ng'ezo, mumaze osigninga contract, we shake hands. Kakati Yeah. kyenjagadde omanye nti emikono y'emu ku inlet era ne outlet gye tulina ffe ng'abantu. Kubawonyaawo. Generally. Ekyo njagala gye giyingiza, engalo ze ziyingiza ate era ze zikola ki? Zezifulumya. Ze zifulumya. Bw'okwata mu ngalo z'omuntu as a sign of appreciation,
omuntu ono afuna satisfaction mu ye by this touch of your hands nti mbutuufu osiimye kubanga kibeera kiwandiikiddwa mu ngalo zo ng'ozimukwatamu. Ate nno eyo shake of a hand egirako ne ka hug. Okitegedde? Yeah, n'omuwa akafumito. Kaakati eri Omulubaale katugeze otandika butandisi kutambuza nsonga. Ngaba Tomanyi kiti ky'otambuliramu gw'ogenda ogaba busheeke ne buhaga. But I'm good with hugging. You know, most of the times hugging ffe omulembe guno etwanguyira kale twesanga nga dakiika njogera emu bibiri bisatu bina nga tweri mu kifuba. Kati nno nga muno tweyawudde baami n'abakyala. Ekyo nno kyoyita haga mu Luganda kwe bayita okunywegera. Tereka naawe naalo. Kati kissing tugiyite tutya? Kwekomberera. Ate gwe ekyo gwakyogedde. Okwenywegera is hugging in Luganda. Luno Oluganda luno olw'abajjajja oba? Olw'abajjajja. Kati yenze we hugging omuntu agenda gamba nanywegedde omuntu. Yeah. Okay. Wanywegedde omuntu. Anti awo we munnyonnyolera obulungi nedda jjajja. Ye aba akimanyi kyayogerako nti wamunywegedde. Okay. Era nga kiki kyennyini ky'oba okoze. Kale kyenjagala omanye nti kati bw'obeera ng'oli muntu mulya mmere ng'amaanyi gano gakwambala gaba tegakusuubira kugenda nga onywegeranywegera abantu b'omanyi ne b'otokola ki ne b'otomanyi gye biggweera ate emitawaana myerire gy'okola ki ate emitawaana gy'eyinza kuvaawa mu kugenda ng'onywegeranywegera abantu. Wakyesibyeko nti nno kunywegera tukiyite hugging because someone is going to think it is kissing. Tukiyite hugging and twalina hugging. We didn't have kissing here. We have hugging. You will have hugging here. Yeah. And you're interpreting hugging with kwenywegera. Kunywegera. Oh my God, nice. Namunywegera. And in most cases, it is between higher parties and lower parties. Omuzadde n'anywegera omwana. Kabeekyo akali awo. It's a peg. Ate gwe okiyita bulale. Not a peg. Parents pick their kids. Hugging mu Luganda is kunywegera. Okay. Yeah, I stand to be corrected, but as far as I know, mu nsonga z'abajjajja okuhaginga kwenywegera. Mbale bw'abaayo eyo akikakasa nga bwe nkiwulira nga bwe nkimanyi atukakase nti ddala ndi mutuufu. Ate amanyi nga nze bwe mmanyi. Era naye atukakase nti mutuufu nga tusobole okumanya ekituufu naye nga twongere maaso bajja kuba batubuulira. Nga hugging kwe kunywegera. Okay. Then eriyo emitendera gy'Omulubaale nga togenda kukkirizibwa kubeera nga buli muntu agenda kunywegera akukwatirire. Wembuuliza na tisikwatirira ate n'obigasseeko ebirala leka naawe tubadde just ku hug. You shake hands with this person and then you hug as a sign of appreciation ku kyonna ky'aba akoze. Kati nno nga tubadde tetweraba. Banange nagamba oh my G, I missed you. Nengwa mu kafubako. Njagala onnyonnyole kali akatundu k'ogambye nti waliyo omutendera gw'Omulubaale nga teyalikuze bintu nga bino. Muntu kyoyo gwe twogerako. Omuntu atudde mu mannya aga waggulu. Kabe musajja kabe mukazi. Buli lw'ohaginga omuntu, buli lw'okwata omuntu mu ngalo, wabawo bondage. Wanze. Spiritually. Ekyo kiddemu. Buli lw'okwata omuntu mu ngalo. Okay. Buli lw'ohaginga omuntu. Okay. Wabawo bondage. Ekyo tukyolete. Era tukiyize ababadde batakimanyi. Omuntu ajja okunywegera bikweyita okuhaginga nga yeewaddeyo gy'oli. Kye tuyita submission. Okay. Jjukira when you're having a hug, there are two parties. Waliwo eyeetaaga haaga wabawo n'eyina okugaba haaga. Kati kyebuuzibwa oli ku ludda ki olugaba oba olufuna? Byombi tuboogereko bonna. Mpeebwa nnyo haaga ate ngaba nnyo haaga. Gwe kyowulira nga comfort mu ggwe kijjirako spirituality.
gaba maanyi. Kiba kitegeeza ono agabye haaga agabye amaanyi. Olwo singa abantu tebatulekeranga maanyi gaabwe, singa nga tuliko amaanyi ng'abantu batuhaginga, ng'abantu bagaba haaga. Gwenyiikira until lwe bali kuwa amaanyi g'oteetaaga lw'olimanya nti hagingi si nnungi. Oli ajja kuwa amaanyi nga togeetaaga. Waliwo n'abahaginga ekituufu kiri nti n'owulira nga this person goes like kuva we nafunye hug sinnaddamu kuba kyekimu ng'alinga agamba kati waba mwami ng'agamba n'omukyalo kuva we yahaginze sinnaddamu kukitegeera. Kati ye n'alowooza nti afunye emotional attachment towards this person. So n'omuntu wamulekedde amaanyi. Part of this person esigadde naawe. Kati ekuliko ekukola kyonna kyeyagala and you like sinnaddamu kuba kyekimu. Exactly. Then kaakati bw'obeera nga oli mu high ranks z'abano abasajja n'abakyala you're required not to kukwata mu ngalo kubanga olaba bw'okwata mu ngalo z'omuntu the intention matters, the feel between your hands matters. I want you to imagine ng'okwata mu ngalo z'omuntu, you feel the warmth, sometimes you feel the texture of the hands. Then you feel the touch itself, and then oyinza n'okutuuka ku extent y'okufiilinga zino lines ezibeera mu ki. Oyo abeera mwami ng'akufunyemu ekibeera. Then how are you going to know? How are you going to know? So, you know, there are people who touch your hands and they are not letting go. And you have to remind this person it was just a shake of a hand. Kati assuming olina lubowawo mwayise mwenna. Olaba wagenda omukuba ekikonde. Okay. Okwo kuba kunoonya ntalo ku bantu nakunoonyeza balala mitawaana. Obawadde magezi ki abantu ng'abo? Just keep away. Okay. Just keep away. Tokwata abantu mu ngalo. Owulidde? Tokwata abantu mu ngalo kubanga ogenda kubaleetera ebizibu. In times nga jjajja lubo alina okuba omuntu ono olw'okukwata mu ngalo n'aziremezaamu tagenda mukubirawo, naye bitandika mpola obulamu bwe ne bukola ki ne bukyankalana, naye nga naye tayinza kudescribinga oba najjukira nti yakukwata mu ki mu ngalo n'akufunawo ekibeera. Then ne wabawo nabano abajoozi kindly akuwadde omukono ogamba musajja sijja muswaza musanze wuwe he's a CEO biki nga bwampadde engalo kanzikole ki kanzikwatemu naye ng'okimanyi tolina zikwatamu n'ozikwatamu and the next thing balina ako akagalo ke bayisa mu ngalo ako. Have you ever felt it? Nze muli mu bintu by'obutagenda kumbuuza nze ndi mukazi mufumbo. What kind of question is that? Shoka nalonga kiki odde otya ku mukazi omufumbo n'omubuuza ebibuuzo ng'ebyo? Onoonya mitawaana. Problems? No. Ate nga bawuka. Ate ng'omwami wange musufu. Kambuwalesi nekakana negamba OMG tetwategedde. Kasita banteganya naye nga talina busobo. Okay. Kati in such cases omuntu oyo kkiriza oba gaana bw'obeera muntu ng'oliko empewo nga ffe kati nga ffe naddala abakyala nga this person is a man, you feel like indecent assault. You feel offended. Ne bali ababajooze ate abaakunyakudde. Okay. In addition to kino ky'owaayo ate ye abaakunyakudde. Ako nno bakeegendereza ennyo abakyala. Era abaakusobezza. Owulidde? Kati awo ogenda okutambulira bakugambe muna empewo zo baazisobya and you'll be like what happened?
owulidde naye nga bintuntu ebyo ebyokuzanyirira byetulabanga ebyokusaagasaaga this person comes n'afuula obulamu bwo n'abuturning upside down olw'okuba nti nno gwe olina okushakinga their hands no oli mu lubaale don't just shake their hands. Say no to shaking hands. Yeah. Okay. Omanyi tulina ensonga nnyingi nnyo lwaki tulina kukwata abantu mu ngalo. Abantu bayita n'amaanyi ag'enjawulo. Okay. Era nga mu ggo mwe muli amalungi n'amabi. Oyinza obutanguwa kumanya muntu ono olw'okuba aseka oba okuba ki n'otoyanguwa kumanya nti alina amaanyi amabi. Kati bw'oyanga omukwata mu ngalo oyinza okubeebano b'ogamba nti navudde mu meeting eyo nga mpulira bulungi naye ngenza okutuuka ewaka nga nfa ng'amaanyi amabi gakwambadde just by mere shake of hands. I'm sorry eri abantu abali mu corporate world nga kino ekintu bayinza okulemerera okukyewala ajja kugamba this is my boss I have to shake his hands then what do I do okiraba ekyo tujja kukyandoza nga tumaliriza. Kikulu nnyo abantu balina endowooza zaabwe ez'enjawulo. Omanyi when we are leaving home buli omu aba alina by'alowooza ng'agenda gy'agenda okukola oba okusisinkana balina okukola ki okusisinkana kati tosobola kumanya oli kiki kyalowooza era nawa gye kiggweera. Kale oyinza okushakinga engalo zo naye nga teyazze akukoze ki akwetegekedde nga baamugamba nti oyo n'omulaba oyo tasoboka and this person will be like nze oyo atasoboka gwenkola ki gwenjagala kaŋŋende mulage nti akola ki asoboka. Kati kyonna ky'alina okukola n'akiteekera mu ngalo ezo n'azikuleetera n'ozikwatamu. Jjukira nti ebiseera ebisinga bw'oba okwata mu ngalo oba musanyufu meaning nti if you're receiving then kyonna kyo receiving okirecevinga n'essanyu and if you're giving kyonna kyo giving okigivinga neki n'essanyu ko kati tewali room for complaining. Togenda complaining mbu ate simanyi bankola biki no kubanga kyonna kiwawaayo wakiwaayo n'essanyu era kyonna kiwafuna wakifuna n'essanyu. Kale kikulu nnyo. Ekirala bukyafu. Lwaki tetulina kukwata mu ngalo z'abantu? Abantu bakyafu. Si buli muntu nti afaayo okweyonja. Ajja kukwata mu ngalo z'omuntu ono ng'alina bye yakutteko n'atanaaba. Kati ffese tuli ebyennyanja. Ng'ogamba omuvubi mbw agenda simanyi kumala kulya byennyanja anaabe mu ngalo ne sabbuuni n'ebyawa. Tajja. Era ajja kweyisaako wajjukira omanyi bw'obeeresesa ebyennyanja biba tebikuwunyako. Kati mala okulya ebyennyanja n'anaaba amazzi g'ennyanja ekyo ne kiggwa. Kati najja n'akukwata mu ngalo ng'ajjudde omwennyanja gwe. So anti bano abantu betuhaginga tulondamu ne tugamba this kind of people no I can't hug, they're not the hugging type. Katuyina eno category gye twateeka mu hugging type oba gye tukwata mu ngalo. Kati anti betulaba nti bali clean enough oyo of course engalo ze tezirabika kubanga zirina ekikyamu kyonna kye kikwatamu. Olaba obuyonjo bw'omulubaale bwe tuba twogera ku buyonjo bw'omulubaale it is not something very physical we are talking about. Era nze when I come up and tell you may have a dirty mind. Yes, exactly. Kyenjogerako ekyo. Okay. It's not basically physical. N'ebirowoozo bisobola okubeera dirty nga you're dealing with this person olina byolowooza nti byalowooza naye nga teyalowooza birala nnyo. Yeah, which is not good at all. Kati abantu abamu abali mu maanyi agamwe era baba bajja kugamba nti baakusobya so weetaaga okulongoosa. Otubuliza ensonga eyo. Kakati obukyafu obwo nga tubutunuulidde both physical and mental oba spiritual. Spiritual wise, mentally it also matters a lot. Yeah, it does. Oli ayinza okuba nga tugambe nti enkola ye
ey'emirimu gy'abajjajja ab'essinsufu nga yaffe nkwasaganya gy'okwasaganya. Bano banteekamu magiini, bano banteekamu maanyi gano amabi n'abanga. Kaakati kankuwa ekyokulabirako. Omusajja ono yagula amagiini ge. Amagiini gamugamba whatever, oba amagiini oba masanamu oba ki, kyonna kye kiri. Kati gamugambye nti twagala saddaaka, naye saddaaka eno erina kuba ya muntu. Olowooza agenda galaga atya nti ono bajjajja gwe mbawadde? Olowooza agenda kuva eri akwambaza olukwanzi ng'okubalaga nti bannange ono gwe mbawadde? Emikono gye gyonna agenda giterekera mu ngalo ze, era aleke nga abagambye gwe nnaakwata mu ngalo mumanya bumanya nti yaki? Y'omulonde. Yoyo. So this person comes, shakes your hands and goes. Otandika mpola okusebengerera. Yeah. Obulamu bujja bukyuka mpola. Yeah. Holiday. So you ought to be very careful. Kubanga bano abantu batusinkana buli omu aba n'endowooza ze. Sagala nsi ekyawagane ng'esinziira ku mbeera za kugamba nti twekengera abantu bano. Naye nga tulina okumanya. Very vigilant in this case. Yes. N'okumanya nti abantu si bonna nti balina ebigendererwa nga ffe bye tukola ki? Bye tulina. Si bannaffe. Ensonga endala gye twogeddeko nti when you're holding hands with someone, when you're shaking hands, there is intent, ekigendererwa ky'obeera nakyo gwe mu birowoozo ng'ogenda zimukwatamu. And you said it is either appreciation, it is maybe a goodbye. Success. Byonna bitera okubaawo awo. And waliwo okukaanya, like we've come to terms. Okiraba. But you shake hands with these people that you've come to terms. Kati ye ng'ayina ekirowoozo kye muli nti we've come to terms with this person. Where you're here just shaking hands, not knowing the intent of this person. The knowledge of this person behind it. Yes. You're shaking hands kubanga omwebaza nti akuwadde omulimu. Ate ye he's shaking hands n'ekigendererwa eky'okugamba nti nzikaanyizza naawe ne bajjajjaabo nkufunye togenda kumpona. Okitegeera? Such things. And bino bye bimu ku bizibu bye tusanga nga tuwoza emisango gya Lubaale. Kubanga at one point Lubaale agamba kati you're here, you're asking this party, lwaki mukozesa muzzukulu wange? And this one is like, naye ate tetumukozesa mu buteeyagalira. Yakkiriza. Kiki mutegeeza yakkiriza ng'ate yeemulugunya nti njukira olunaku olwo sooka olabe. You consented to each and everything. Yakwata mu ngalo okulaga nti yali akkaanyizza. Kati ekibayita okukwata obujega. Ne bakwata obujega. Yeah. Ne bakwata anawea. The next thing nga bakuyina. Ng'owedde. Owulidde. So we have to be extra conscious. So what do we do in scenarios that we can't avoid this? We can't avoid this hug. You can't avoid, excuse me, you can't avoid this shake of a hand. What do I have to do? Tukola emikolo mu ngalo zaffe egy'okweganga. Era ebyo gwe gy'obbanga olutugamba. Abalala ba high profile people bambala gloves. Bambala gloves ez'engalo. We've seen Queen Elizabeth do this. Ng'ayambala gloves. But this is when ng'ategedde nti ayina abantu balina okukwata mu ngalo. Naye ng'abeekengera. Abeekengera. Agamba lino eggwanga lino twalibbako ejjembe. Nti ayinza oddikwata mu ngalo ne bazaayo ki? Ejjembe lyabwe. Ze baasanyusa. Their hands are always protected. Naddala abo abantu abatambulira mu hierarchy eya waggulu. Tugenda ne tugamba nti maybe bano abantu be bagenda oshakinga nabo engalo. They're not clean enough. No, yeah. it's not that. Si kyekyo. There is an intention behind it. Yes. Kyoyagala otugamba. Exactly.
kubanga bw'awaayo engalo yakitwala nti bw'awaayo engalo fizikale ezize n'ozikwatamu ogenda kubaako by'omutwalako era nga mu byasinga okweraliikirira bwe buyinza bw'atuddemu. They know nti busobola okutambulamu like tebuli station down. So nga bazambala ffe tukitwala nti bazambala lwa buyonjo simanye empewo ebafuuwa no kubanga after all not every time nti baba bazambadde bazambala only if nga ategedde nti mubagenda okusinkana abantu la common people la common world no si common people bokka okay yaba amanyi ba targets beyerwana olidde. So if such high profile people can do that then why not yeah kati mwe lwaki mubeeraawo nga muwaayo buwi awe bababbira emikisa bababbira buli kimu obuyinza n'amaanyi n'obeeraawo nga teweewulira teweetegeera naye ng'oli yakukokota nga ne byakokota gwe wakwata engalo zo n'ozikola ki n'oziwaayo nga tolina kyogenda muvunaana. Shooka nalongo nalubale nga tuli basanyufu okubanga otuusizzaako omusomo ogwo bye tulabanga ebyokubalaata ebitalina nnyo makulu ng'ate bijjuddemu okumanya okw'enjawulo ebikusikenga ebyo wadde byonna tubitumaliddeeyo naye nze nkimanyi olina bye weesigalizza obwedda bye nnindiridde oŋŋambe yinza okuwulira nga tobyogerako ne mmanya nti ebyo birabika ate byo bikusike si byakwogera mu lwato era nabyo tujja kufuna class ey'enjawulo egy'okubanga ebiwulira weewaawo kasita obanga otusuubiza kale nkwebaza munnaffe olw'obuto obwo bw'otuwa ne weewaayo okubanga osomesa eggwanga okutubangula ku nsonga ez'enjawulo ez'abajjajjaffe ate era n'otutangaaza ne ku mateeka Omulubaale kwe yalitambudde. Kale tusiimira ddala era tukusiimira nnyo nnyo n'okusabira nno tukusabira bakutumira nno bakwagala nnyo eyo gyempitira bagamba mutulabire ate era ebisibuuzo byaffe tujja kuba nga tubisindika. Munnaffe gwe nno anyumiddwa omusomo guno afunyemu ekyokuyiga banga oteekayo komenti yo ate beera ng'olikinga ka audio kano tokomaoko ate oteekeyo ekibuuzo woba olina kyewali yagadde okumanya eggwe ng'Omulubaale kyoteekakasa ng'oteekayo ebibuuzo ffe tujja kuba nga tubiyitamu nga tubiddamu. Of course nalo nga ajja kubaawo ajja kuba nga akutegeeza buli kimu wawulira nga ate bikususseeko kuba kasimu tofa bw'omu omukisa gukyaliwo banga omukubira kasimu wezigeraganye naye gye biggweera ajja kuba akusalidde amagezi. Mbadde nalonkawula Namulembe nange nalongo Nalubaale tubatumiddeko nnyo ate tubaagala nnyo si weewaawo kale mwekumire ku mukutu gwaffe guno. Bye.